abantu babeera bagonva eri Katonda beeyama okuwa ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo na buli kintu kyonna okubeeranga mu mirimu gya Mukama nga bwe gitambula, naye bwe bamala okukwasa ate ne batandika n'okuwuliriza amaloboozi amalala, kyaki nzibi, kyaki zibabba, naye baba kyaki oba simanyi bapasita baabaloga notandika okuwulira ng'olinga omuloge naye ng'omaze okukwasa ng'obijje mu kyaki. A real church makes a person rich. I repeat, a real church makes a person rich but not poor. And when you are made rich, acknowledge the source of your wealth. When there is something to do in the church, do it with a joyful heart. Chikole n'omutima ogusanyuka. Naye abamu mutuuka n'okwemulugunya. Do your part. As simple as ABC. Do your part. Towuliriza byebweru, towuliriza kubanga mu buli ngeri yonna. Church kyekifo awali enkambi ya Katonda okulwanyisa Setaani. Mukama yakimbikulidde mu lankyawa nakyogedera wakiwulidde. Church kyekifo omuli enkambi ya Katonda, amagye ga Mukama okulwanyisa Setaani, okuvuba emyoyo n'okununula emyoyo. Kati Setaani ali mu nsi mwe yegiriisiza. Kati Abatamivu bajja kugaana okuwagira projekiti za church. Abatamivu bajja kulowooza nti bakubba ekimu ky'ekkumi. Abatamivu bajja kulowooza nti onyagibwa ebiweebwayo. Bajja kulowooza nti obiddwa nnyo okuzimbira Mukama, owayo sente z'okuzimba. Ebiriwa bye mwazimbye, biriwa bye mwakoze. Either n'osala okuwaayo, oba n'otoweerayo ddala, oba n'owaayo nga naye nawe weemulugunya. By'otaalina Katonda bw'aba abikuwadde, bikozese mu bulamu bwo. Zimba ensi yo n'ekkanisa yo wamu n'essanyu.